kati omwana amaze okukkiriza agamba nti nze dadi muwa na buli kimu kyonna kiwedde nakasero tuvuddeyo bosi akkiriza arrangement zonna zikoleddwa ffe tutaddemu engatto nti kati kijja kitya muganda wange yennyini anzirako wano ku mabega wano ng'ayita omwana ng'amugamba sikulaba ng'ova wano nti ogenda India kutaasa kitaawo oyo kitaawo yafa dda gwe tulaba nti ogwo mulambo gutambula era kati ffe tumanyinawo okumuziika ne bwafa tumanyawo okusima okumuziika tumanyiiwo gwe totwala bulamu bwo mbu ogwo mulambo gutambula ffe twamanya dde omuziika era togeza n'ova wano sikulaba muganda we yayogera bw'ati anzirako wano omuwala omwana n'anyiiga n'afuluma n'obusungu n'agenda atula ku lubalaza n'abeera eyo kale omwana yakozesebwa Mukama nti teyawuliriza bintu bya muntu bya mwana wa muntu kubanga Katonda yali wamu naffe omwana n'agamba dadi anti aŋŋambye bw'ati ne bw'ati nasirika busirisi kyaŋŋambye nti oli mulambo ogutambula sitegana okujja saamuddamu kigambo nasirika busirisi naye Katonda oyo ali mu ggulu nagenda okulaba omwana ng'atuuse ne mubuuza kati anti wamugambye nti naganye saamuzzeemu nasise busirisi so kati kyenkugamba nti okusomoozebwa mu bulwadde mubaamu kungi ate kwetaagamu obugumiikiriza naye tosobola kubufuna ng'oli mu bulumi okugyako ng'olina kansala ataakubudaabuda kwe nagambye wali nti abalwadde beetaagamu bakansala so kati kyekyo kati n'ekirala wano we nanoonyezanga badoona n'ensimbi nagendako mu kitongole ekimu omuntu omu akiddukanya ne munyonyola ekizibu kyange bwe namunyonyola ekizibu yaŋŋamba nti gwe ssebo mwami Fred linda mulago lwe bali muteekamu ebyuma ebikyusa ekibumba oligenda ne bakukyusa ekibumba nze ndi chariteyo amwaye charity here linda mulago lwe bali muteekamu ebyuma ebikyusa ebibumba oligenda ne bakukyusa ekibumba nze siri charity niyo yayogera bw'atyo gw'otasobola kwogera na omuntu oyo sijja mwatula kamuleke Mukama ye ajaji nga Mukama yasalawo sijja mwatula naye ye nga gyali era ne bw'aba alaba programu eno yeemanyi sijja mwatula naye nga gyali yakyogera nankwata ne ku mukono nantwala mu conference room eriyo bantu be nanswaza nnyonyonyo humiliation yali y'amaanyi nasumulula ensawo ye nangamba olaba nange ntambulira ku ddagala ng'ojja wano mbunze nkuyamba amwaye charity ate nga yeerangirira mbu ayamba abantu era ne website kwali n'abantu bamumanyi ng'ayamba naye yaŋŋamba ninde mulago lwe bateekayo ebyuma ndigenda ne banzijamu ekibumba bwe yanziramu bwatu sijja mwatula naye nga bwatyo bwe yakyogera era simulimbira ate sikirumamu bwatyo bwe yayogera kubanga nali ne madaamu wange n'omwana nga bankwatiridde bwatyo nankwata ku mukono n'abanjako nantwala n'ayogera bwatyo naye kale ebyo bya mwana wa muntu ffe twesige Mukama ffe ogwaffe Mukama yagutukwasiza kulaba nti tuyamba bannayuganda oba bali mu mbeera ki tulabe nga tutaasa obulamu bwabwe tuleme kubawa bintu ng'ebyo ebyongera kubasannyalaza na kubaza mabega enkulaakulana mu Uganda yeetaagisa balamu Mukama atukwatireko then wano era nandyagadde okumanya kuba wayogedde ku makerenda gano nti gabuwanana okugagula okusobola okulaba nga obeerawo tosanze okusoomoozebwa mu kigambo ky'okufuna akasente akagula amakerenda gano golina okumira buli lunaku kusoomoozebwa nsanze kw'amaanyi nnyo kunene nno ddala okutagambika kubanga bw'otamira olwalirawo otandikirawo omubiri owulirirawo sayini zo zitandikirawo ne gufuuka n'oyiwa olutiko amaaso ne gafuuka yero bw'oba nga tomize naye mbadde n'omukisa nti Katonda yanteekawo nga nina kubeerawo ndooza nina kyayagala ntuukirize nti abantu bazze bannyamba ab'enjawulo ng'oyo mukyala akola ku Buganda Board aze nga nnyamba mu bitundu eby'enjawulo ne Dr. Lutwama ye obulamu bwange bwonna okuva lwe nadda abaddewo famire yange yonna ebadde eyimiridde ku Dr. Lutwama so kati kwe kusurvivinga bwentyo bwe nayita mu kintu ekyo n'okulaba nga nzigusa Kirude Save Life International era n'okugizimba okugituusa wano mubaddemu mukono gwa Dr. Lutwama kulaba nti tuzimbe ekibiina ekyo kirabe nga kivaayo kiyambe ku bantu so kati kyekiseera naffe okuvaayo
tuyite bodies ezenjawulo amakanisa amakereziya gaveeyo gaddukire ekibiina kino kubanga tutaasa bulamu tusaba abantu babeewo nga balamu mukama akole naye mukama nabo abakozese balabe nga badduukirira abo abeetaagiswa okuyambibwa eddagala baliseerera ddala empeke emwegula 15 kakaaga 12 3 kusinziira ku body tissue gy'oba olina buli muntu alina level gy'amira abamba mira 3 empeke oba 4 olunaku olidde nze mira empeke 4 olunaku kale kitegeeza nti mira emitwalo 2 buli lunaku kale olaba tosanganga mukusomoozebwa newesanganga olunaku luyise nga tomize ekyo nkizzeewo emirundi mingi nnyo ennaku ne ziyita nga 1-2 nga tomize n'olwana n'olaajana n'okuba amasimu wano ne wali n'ofuna omuzira kisa n'akutaasa so kati obulumi embeera eyo gye mpiseemu yempaliriza nange ndabe nga nnyamba abantu abo era mu kitongole kyaffe mulimu kye bayita revolving fund eyo eweebwa abantu abo abajjanjabiddwa oba abaweereddwa ensigo oba ekibumba oba omutima omupya okulaba nga beeyimirizaawo mu ngeri y'okwejjanjaba nti abeera n'engeri gy'afuna akadagala kubanga challenge y'amaanyi nnyo olunaku bwe tutuuka nga tolina ddagala olaba ng'obulamu tewali nga n'omuntu kyagamba nti oba kino ng'olaba si kya mugaso gy'oli ng'ekisooka bulamu bwo so challenge eba y'amaanyi nnyo oba tolina ddagala ekiseera ekyokusitula okugenda nga kituuse twayita ab'eŋŋanda nayita baganda bange bajje babeere awaka balabirire abaana omu yali wa myaka 2 mulala wa myaka 3 mulala bato ddala mulanga ayiga bwizi na kwogera netulowooza nti anaabeerawo yabeerawo ennaku ezi n'adduka mu nju n'agenda teyasibula na baana n'abaleka n'omukozi omulenzi jjukira mulimu n'abaana abawala n'abaleka awo bokka n'omukozi kati nga tebalina gye bajja emmere nga bagisaba banneyiba muganda wange oyo yennyini yagamba nti ndi mulambo ye yafuluma enju n'agenda n'aleka abaana bokka mu nju emyezi gyonna 4-5 gye namala e India ng'abaana balina mukozi omulenzi yabalabirira yabanaaza yabayigira emmere yabooleza bwe balwala ng'abaddusa baluka kiriniki akaali awo kumpi ng'abaddusa kiriniki bafune obujjanjabi naye nga buli kasaba mubuuza abazadde bano nti bagenda India kujjanjabibwa kyekyo kisa kya mukama kye nagambye nga babajjanjaba tewali ssente kwegamba mukama alina bwakola ebintu ababo batuuka ekiseera ne bakuvaako muganda wo n'akuyigira abalala muganda wanganzirako yaleka abaana mu nju yabeerawo ennaku ezi ne babeera n'omukozi era oyo omwana Edi eyalera abaana twasanga tewali buzibu kuba nalina obweraliikirivu ne ngamba abawala tunasanga bakyali bawala naye twasanga tewali na kizibu n'okimu era ekirabo kyenteekateeka okumuwa kyamaanyi gyali tuwuliziganya ku ssimu ntegeta ekirabo kye mu bakozi betukozesa awaka oyo Edi ye tasangika yalera abaana ng'alinga alera baganda be yaba afuuse mwana wa waka yes so kale ekyo kwali kusomoozebwa kwa maanyi nti oli yalaga nti obulumi bwe tulimu nga famire si bwaliko n'abalekawo n'agenda naye mukama yabakuuma nga bataddeko bannayiba babalabirira ne babawanga n'emmere era mu kaseera akalako okusomoozebwa waliwo Dr. Emma Naluyima naye mwebaza yatugabulirako ng'atuwa emmere aleeta emmere waka ne tulya kwegamba nga olaba abantu bakufaako so abantu bonna abatuwadde obuyambi mu ngeri ez'enjawulo mbeebaza ne sikwebaza yenna sirina kigambo kyensobola kukozesa kimatiza kwebaza kwange nkujjako okubalekera mukama katonda oyo abongere emyaka abongere obulamu abeere breakthrough wammwe mu buli kye mukola Mmanyi wali watugambye nti ebintu byonna kumpi watunda emmotoka watunda buli kimu awaawo okomawo kwotandikirawa kubanga nkimanyi waliwo kati eyeebuuza nga nti omwami ono yagambye yatunda buli kimu okusobola okulaba nga ataasa obulamu olwo abaana ebiseera ebyo obaleseewa era bw'okomawo otandikiddewa
nakomawo nga ndi ku zero yennyini kubanga nagenda okugenda nga n'enju sikyalina nga mpangisa naye bwe nadda nga yalina amakaago bwe nadda we nali mpangisa omwami Kasenge mwebaza nnyo nadde simwebaza naye mwebaza nnyo yaŋŋamba nti tofaayo esente zonna zembadde nkubanja nga toliiwo nebbanga lyomaze nga olimu tozinsasula tozinoonya tozirowoozaako kubanga embeera gye nkolamu siraba gy'ogenda zijja. Ekyokubiri ogira obeera mu nju eyo ebbanga paka lenaatuuka ekisanega nti kati nsasula kati nembeerako mu nju eyo ebbanga era ekiseera kyatukananga nti omanyi nti kati vaamu naye natuuka okuvaamu nga sirina wendaga kuba omulimu nali sirina nga nina kunoonya kazigo era akazigo ako Dokita Lutwama nga yakasasula okumanya nti nali kuki ku zero. So nembeera mu mbeera eyo ng'omuntu yakusasulira w'obeera yakugulira n'emmere abaana gye balya owulidde obulamu ne bubeera nga bukaluba naye ate nga wooli noba nga ate okyebalizaani Mukama. So kati abantu baze bankwatako ng'oyo omukyala gwe naggambye mukyala ndooza Silivia ye yannyamba nnyo mukyala Silivia ng'aweeza naggamba nti zino za ddagala si buli mwezi naye lwaba asobodde. Kati omuntu ng'oyo oba takwerabidde gwe lwaki oba weerabira abalala? Omuntu ng'oyo Dokita Lutwama akuyambye obulamu bwe bwonna n'omusasuza ki? Kati ffe tulina kulaba nga tuyamba abantu abalala ebikolwa by'oli bibbulukukire mu balala naffe tulage nti tulina omutima omusaasizi ogusiima abo abatukwatizzaako. So kati gwe yali omusajja omugagga saawa eno at least otugambye watandikawo ekitongole oli otya kati wetwogerera? Kati wetwogerera sijja gamba nti ndi bulungi nnyo. Wetwogerera neetaagira ddala obuyambi bw'amaanyi okulaba nti omusingi gw'ekitongole gusigala mugumu ng'ate gugenda mu maaso kubanga tulina abakozi batono ddala olw'ensonga nti tetulina ssente zimala kusasula mirimu gye twandyetaagisiza kukola. Naye bwe tufuna abatukwatizaako omulimu gujjaggaziwa n'abantu tusaasaanye enjiri mu bwangu tusobole okulaba nti ekintu kye tulwanirira kitambula. Kubanga kati bwe tuyimiridde akaseera kano twetaaga omuntu atukwatizaako. Ye state mwe tuyimiridde. Wano oli ku kitongole ndi ku family wise oli otya? Family wise omanyi ebiseera ebisinga n'abakyala banoba neweesanga nga bagenzi mukyala bw'obanga obadde olina kasente neweesanga nga kavuddewo olwadde ebiseera ebimu weesanga tokyalina namaka okutwaliza wamu. So family wise oli otya? Family wise njagamba weetuli naye tetuli bulungi nnyo. Ate neebaza Mukama nti omukyala gwe nafuna mutegeevu mukyala tasangika nze bukyandwala n'embeera yonna gye tuyiseemu tandekererangako era tavangako waka nti azusa agenzi. Abaana okusoma kwabwe kubadde kulimu ebizibu bingi era ku bantu abamu benneebaza mukyala Lando mukyala Beatrice Lando Byalugaba Lando bwe nali nakava India yabiraba ku mawulire ne mutuukirira n'aŋŋamba nti ono omwana omu omuwala ngenda muweerera primary yonna. Kati Mrs Byalugaba Lando ne Mr Byalugaba baweeredde omwana oyo blessing Nalugwa okuva primary okutuusa kati ng'ali mu 7 kati agenda kutuula 7 kati bebadde bamulabirira. Then bano abalala negayirira nensaba nga bw'omanyi era osaba wano era abamu yagamba kale leeta tulabe oba onofuna obuyambi naye nga tusabiriza school fees. Dokita Lutwama bw'aba afunye n'awaayo kyasobodde kugamba mu bulamu bw'abaana mu kusoma kwatataganyizibwa nnyo nti nabo beetaaga reform beetaaga okuddamu okuzimbibwa n'omusingi ogw'amaanyi era nga tinkakasa nti Mukama agenda kukikola naye ng'obulamu bwo bubadde n'olusozi oluzito ddala naye omutima ogugumiikiriza gwe neebaza mu famire yange omukyala n'abaana
embeera bagitegeera, embeera bagimanyi, mutufuna ekyokula tulya, mutufuna ekintu tulya, naye ekikulu ekibadde kisingira ddala nti bategeera embeera. Era tewali mwana yali adduse waka nti anoonya mmere mu kyalo, mukyala taddukangako waka nti oba obulamu bumulemye, kubanga yali yabiyitamuuko mu kusooka, yaliko obulungi, amamotoka agalaba, embeera nnungi, naye abakyala b'ennaku zino embeera bw'ekyuka nga naye akyuka, owange teyakyuka. Era tukyali naye, era mwenyumirizaamu, era mwagala, famire yange njagala nnyo, tetuvangawo okuva we twali, embeera y'emu, okujjako nti ekyakyuka, amaziga ge baakaabanga nti daddi afaafa, kati tebakyagakaaba nti daddi afaafa, wabula bagamba bugambi Mukama gulawo enzigi. Tweyanziza friend. Kati basooka kutwala mutabani saawa nga 11 ez'okumakya, ne bamukolako kye bamukozeeko, baamala okugyamu kye bajjeemu, saawa 12 kitundu ez'okumakya ne batwala nze. Naye ebbanga eryo lyonna era bibaawo bingi ebiyitawo, naye twebaza nti Katonda yali wamu naffe naddala omukyala, kubanga madamu yasabanga buli kaseera. Ebbanga lye twali eri nga tetunagenda mu theatre, omwana nga yajja nanyeenya n'angamba, daddi guma, tujja kuwona, tofaayo ojja kuwona, daddi guma. Mwana weyo nga muvumu, nga nze natidde, naye nga omwana tafaayo, kayawuza kimu, daddi ojja kuwona. Naye nga nze ngamba kakati ebirowoozo bingi, ndowooza omwana, ndowooza baganda be, ndowooza ebintu bye twonoonye, ng'ate ndaba obulamu tebugenda kukola ki. Nengamba kati bino byonna twonoonye byaki, osanga banandibiresewo abaana bali ne bibayamba, byonna tubitunze, ate ndaba obulamu bugenda. Naye ng'omwana ngamba, daddi tofaayo, ojja kuwona. Nange operation nga zitandika, Kibumba nga bajjamu basuula eri, nga basimbamu eky'omwana, nga tubeerayo nali mu intensive care week namba. Omwana ye yawonera mu week 6, wiiki eyokusatu omwana nandekayo n'akomawo e Uganda, kuba ye olw'okuba nti muto, immunity alina, buli kimu, ekibumba kye kyakula ku speed. Kati kye twali tutamanyi, we butamanya bwe twayogeddeko mu kusooka, nti ekibumba bw'okisalako kiddamu ne kimera, oba kiddamu ne kikula. Kino kyosazeeko bw'okisimba awantu we kyetaaga era we kirina okubeera, kikula, we kituuka mu sayizi eya bulijjo ne kirekera awo okula. Kati ne kino kye basazeeko nakyo kikula, ekituuka sayizi ne kirekera awo. So ekibumba kimera era kikula, kyekintu kye tubadde tutamanyi. Kati munange bwe ntyo bwe mpone Magombe, twali mu namala ndowooza omwezi mulamba mu intensive unit, kuba eri banzijjayo ne banteeka awantu ng'eringa era intensive unit nga sikirizibwa bantu kujjayo mpaka nga kikutte kireme kutaataganyizibwa. Kati luvannyuma ennyo balaba nga kiteredde, embeera teyali nyamba. Naye wakati awo nga basawo beemulugunya, madamu boosi ne baweerezaako ku ssente ezo eza $. ng'omaze okomawo wano oba ng'okyaliyo? Nga nkyaliyo, nga process egenda mu maaso. Baweerezayo emitwalo nga 28 mu something egya $, waba nga wabulayo balance. Kati obuzibu bujjira, ngenda okutandika okuwonaawonamu, okwogera, okutegeera nga bakyabanja, sente ziganye okuwera. Ne tubeerayo ebbanga, namalayo ebbanga emyezi ng'oba 4-5, ng'ebintu tebitambula bulungi mu ngeri y'essente, olwo soosesi zonna ezivaamu ssente, abantu baasonda ne bakalira. Kati twatusiibula, bawamba passport n'ebitambuliso byaffe byonna. Bawamba passport ya madamu, eyange, n'ebintu byaffe byonna bye twali tukozesa, eddwaliro ne libiwamba. Baagala ki? Balance omutwalo gumu mu 633 eza $, baagala balance. Ne batusibira awantu mu ddwaliro okumala wiiki 2, ne batuholdinga hostage. Omuntu abadde omulwadde ye olw'ebbanja. Kati
kiseera kyatuuka twogerezeganyizaawo mbanyonyodde mu ntengende nkole njazizaawo kasita mponye biki ati bwe nakomawo eno enzirayo wa mukama wange ne baŋŋamba nti kaakati omanyi nti mubiri gwe munafu n'okukola maanyi manafu mbeera okuddamu okwo kuwona wetaaga okubeera awaka nga bw'obimanyi mulimu teguweddewo mulimu guweddewo obusente bwe nandibadde nga atandikirako okukozesa baabusala ne babuweereza ku ddwaliro ne basigala nga bammanja $1,633 nga ze nina okusasula so yandibadde nga benefit negenda ekendeza ate ku bbanja liri ndowooza olaba obulamu bw'ensi bwe butambula akasente konna akakwetoolodde kakugwako naye neebaza mukama nti obulamu weebuli so kati netubeera mu eyo embeera obulamu mu kkuta wali eri passport bazikuddiza bazibaddiza bwe wamala bagamba nti nga bwemponye kaŋŋende nkole mbasasule banziriza ne tukomawo ate ne bakyewuunya nnyo nali omu ku baddugavu abaasooka mu India okukola liver transplant eyawona amangu ate nempona nenzira engulu complications zonna ne zigenda nga ziggwawo kuba ebiseera ebisinga odda engulu naye olumala okudda engulu ne wabeerawo complications endala nti omusiwo gwa wano mu kigere tegutambula okugulu kusanyaladde obwongo tokyategeera tokyawulira oba osanyaladde naye nze byonna komponenti zange zonna zadda so nembeera nenkwata kisooka mu muddugavu yasooka mu ddwaliro eryo mbangalole okuwona amangu nga banzijeemu ekibumba ne bateekamu ekyomulala so ne bakyenyumirizaamu ne bagamba since you are the first kwata passport zo ziizo mugende we are waiting for our money sente zaffe tuzirinze kati we nadda wano mulimu ne bagusala ne sente ne baziweerezaayo nsigala nga bamanja 1,633 kati obuzibu buva awalala omuntu bw'okyusa body tissue oba organs ez'omunda body tissue tutegeeza ekibumba amawuggwe olulimi akataago ezo ze body tissue n'olulimi balukyusa basala wano ne bakuteekako olulimi tekinologi mupya ssebo wano bayinza okusala wano ne wakolanga olulimi ne lulya ne oyogera sente yekutaasa ne Katonda oyo nga yasoose kati obuzibu obulala bwengenda okusiŋŋaana bwe buliwa omuntu bwe obanga olina ekintu kye bakutaddemu ekitali kikyo organi oba body tissue katugambe ekibumba kidini ensigo omutima tosobola kubeerawo nga tomize eddagala buli lunaku obeera n'eddagala ly'omira lye bayita anti-rejection erigaana omubiri gwo okutenguwa kye baakuteekamu ekitali kikyo kuba tewazaalibwa nakyo kati bw'otamira eddagala eryo omubiri gukisensinga nti kino si kyamuno nekitandika okuyuuga notandika okuddamu okulwala kati obeera ku ddagala kati nze we naddira okuva e India ng'omwezi nkozesa eddagala lya siringi 800 egya Uganda buli mwezi na nina okumira Prograf ne Myprophylaxis okuyamba okuzimba ebintu ebyo mu mubiri kati oluvannyuma lw'ebbanga lino erimu olita naye Prograf olibeerako paka era kati wano wendi sisobola kumala lunaku nga simize Prograf nemba nga nina amaanyi agogera naawe era bwe mmala okwogera naawe nkeera tandika okunafuwa ekivaamu ngwansi kati kaseera kano kendimu eddagala ly'emmira erya anti-rejection lintwalako $30 wakati wa 3-8 omwezi olidde so kati zezo challenges okusoomozebwa obange omulwadde wa siriimu nti buli lunaku alina okumira eddagala ate era kati obuzibu bwe tulina nti body tissues zaffe ebitundu byaffe eby'omunda kati birina attacks nyingi nnyo nti coronavirus ono abikuba AIDS siriimu abikuba
enfuufu sementi butwa byonna organizezo zonna nezonoonekera ddala so byebivaako okuleeta ki ebintu ebyo so kati nze obulamu obw'obulwadde n'obulumi obw'amaanyi bwentyo bwe mbuyiseemu okutuuka kati wano wendi. So mu kuwangaala okwo kwonna mutabani yaali atya okutwaliza wamu bukya alongosebwa? In fact singa kisoboka wandi munfunidde najja wano naye ne tugenda maaso n'okubanga twogeraganya ne tuwulira ekiseera kye yayitamu yakyogerako ki ne bwali kati okutwaliza wamu. Tusobola okufuna akaseera ne tumuleeta n'oyogerako naye kuba waali ali mu kibuga wano era ye talina buzibu naye nze buli lunaku mbeera ku ddagala ye yalivaako ate kati sirina immunity n'okubeera wansi kireke naye teriimu yadde organizi ezikola immunity akataago baakajjamu tekaliimu ekibumbe ekyange tekiriimu kwegamba foreign bodies zokka zennina ndiwo ku lwa Katonda oyo nti akantu ne bwe mba ndidde oba lyenva oba kinga kuliko akantu katono nnyo akatali katuufu kandwalizaawo so kati olina okubeera omuyonjo olina okubeera mu bifo by'olina okubeeramu okulaba nti weekuuma immunity yo olina ogiteeka mu mubiri gwo buli lunaku erina okuyingiramu buli lunaku. Munnayuganda yandiyagadde okumanya oluvannyuma lw'ebyonna bye wayitamu oteekwa okubanga ddala naawe olina kyoyagala otuuse ku bannayuganda oba ku bantu abalala baleme kutuuka ku mbeera bwetyo. Obulamu buno bwempiseemu njigiddemu ebintu bingi. Njizeemu nti omuntu okuwaayo ekintu kyonna ekiyamba omulala si lwakuba nti aba alina nnyo. Gwe okuyamba omuntu tekitegeeza nti oli mugagga. Era njagala endowooza eno bannayuganda bajejjemu nti alina ebingi yalina okuyamba. Nedda. Okuyamba omuntu kuba kukwatibwako kiba kisa kuba kwagala na kwagaliza kye bayita sympathy, empathy and compassion with love, care and concern. Nti singa ebyo byonna obirina ojja kuyamba n'aka akatono k'olina. Ekyamazima abandaba n'abampuliriza abantu bonna abanyamba tebaali ba biliyonea, baali bantu abalumirirwa obulamu bwange, baali bantu abalaba embeera gye mpitamu ne baddirako akatono ke balina ne bakakwatako ne bakateeka ku musingi nze mbeewo n'abaana basobole okubaawo era kyekyo lwaki kati wendi. Kale kyampe ky'okuyiga nti okuyamba omuntu si kuba na bingi era mu ekyo kisubi kyobadde tomanyi nti okumanya nayigamu ekintu ky'amaanyi nazimbamu ekibiina. Ekibiina ekyo bakiyita Kirudde Save Life International. Ekibiina ekyo nakiteekawo nga mmaze okulita mu bino era ekibiina ekyo kyazaalibwa olw'ebyo bye nayitamu. It was the birth of Kirudde Save Life International. Kiriwo lwaki? Kiriwo olw'okuyamba abantu abateesobola mu bulwadde obwa body tissue. Body tissue tutegeeza ekibumba, omutima, amawuggwe, akataago, olulimi, olususu n'ebirala bingi. Kaakati ekibiina ekyo kyetaaga abakikwatizaako. Twetaaga gavumenti ekikwateko, body institution, government institutions, private bodies, companies. Tusaba abasobola batuyambe tulabe nga tuyamba bannayuganda abangi abali eyo abateesobola. Kuba kati mwagala kubayamba mu ki okutwaliza era abantu bano abo abalina issues za body tissue boyogerako mwenga ekibiina muyinza kubayamba mu ki? Kuba kati nkimanyi nti waliwo akulaba, waliwo awulidde ng'alina ebizibu ebyo byoyogerako. Mwenge ekibiina kiki musobola okuyamba mu bantu abo nga gavumenti tennajja kubakwatirako? Ekintu kye tusobola okuyamba mu bantu abo kisookera ddala tukola sensitization. Sensitization eyo erimu ebintu bingi. Mubunyisa enjiri. Awareness, okumanyisa.
twetaaga community ebeerenga eri aware ng'emanyi endwadde zino nti gye ziri zijja zitya zijanjaba zitwa zikwatibwa zitya olina kulya ki olina kuzeewala otya ye awareness gye tulina ne tubeera n'ekirala nti prevention okuziyiza is better than cure tikisinga okujjanjaba singa nange nali nga nkoze prevention eyo sandibadde mu buzibu ne mubaamu okusomesebwa kati bwe tumala okukola ekyo ne tuddamu ne tugamba nti kati tubabuulidde ki body tissues kye ziri kye balina okukola okuzeetaasa kati abalwadde olwedde abazirina tubayambye tutya abalwadde olwedde abazirina tulina categories 3 waliwo category imu nga bo balwadde ba body tissue naye nga tebalina yadde 1,000 abo twagala ekibiina kyekiba kibasasulira okugenda eri ba professional ba dokita abamanyi kye bakola babakebere bafune n'obujjanjabi naye ng'obusasuzi n'obuyambi buva mu kibiina kya Children Save Life International. Kategori ey'okubiri beba abalina obulwadde obwo naye ng'alinawo half ku ssente ezimusabiddwa. Ekibiina kiba kijjuliriza ekitundu ekyo ekisabiddwa okutuukiriza omuwendo oli okusobola okugenda eri omukenkufu amukebere amujjanjabe ne tumukwatizako ne tusasula. Then ne tuba kategori ey'okusatu yeeyo nga ye mulwadde wa bulwadde obwo body tissue kibumba mutima heart naye nga ye alina ssente naye nga w'okulaga tamanyiiwo tumutwala eri ba professionals baffe ba dokita nga ba Professor Kawoya ba Professor Lule ba Dr. Basanti tubatwala ne tubalagirira abantu abo gye bali bone bejjanja kuba balina ssente. So ezo ze kategori 3. Then ekintu ekirala kye tukola ekyamaanyi ennyonzo ekitankolebwako ate ekyandeetera n'okufuna okwennyamira okw'amaanyi ye counseling. Nti ekibiina kya Children Save Life International tulina kansala akansolinga abalwadde bano nga tonnagenda okubudaabuda okukuza kuba kati jjukira natuukako ekiseera ekingamba lwaki sigwa mmotoka eno nenvaawo natuukako ekiseera nengamba ye kati ninda ki ku nsi natuukako ekiseera ekinyooma ne dokita nangamba tolina sirimu nengamba kale laba ono angamba sirina sirimu ate nga nina kati ebyo byonna biva mu butabudaabudibwa. So kati ffe tulina omuntu abudaabuda abantu abo nga tetunakuweereza waba professor oba ba professionals abakugu mu ndwadde ezo tusooka ne tukubudaabuda bwe tumala okubudaabuda ne tukubira abakugu baffe ne tugamba tukuweereza omuntu waffe okuva mu kibiina kya Children Save Life International ajja kati agenda okugenda ewooli omukugu nga tumuteeseteese bulungi eri tafuna buzibu naye kati gye emirimu egyo gye tukola. Ekyokubiri twetaaga obuyambi mu ngeri za nnyingi nti tulina okugenda mu byalo mu byalo eyo abantu bangi balwadde okutuukayo twetaaga transport tutaaga obuyambi bw'entambula yonna ebeesobose oba ekibiina kiyinza okugamba tuba tuwaddeyo emmotoka tusobole okutuuka mu byalo kutwambuza enjiri eyo tugyeyanza. Twetaaga masks kuba bwe tugenda mu byalo abantu mu byalo tebalina masks tojja kula sensitization okuŋŋaanya abantu obabuulire ku ndwadde ng'ate topreventinze endwadde kubanga kaseera kano tulina SOPs zetugoberereza COVID. Kati twetaaga ebitongole biveeyo bituwe ku masks twetaaga ebitongole bituweeyo bituwe ku sanitizer. Kaakati ekyo nga kiwedde twetaaga ebitongole bivaayo ne bituwa ku sukaali amagi kubanga abalwadde bwe bamala okujjanjabwa ng'awonye yeetaaga okuliikiriza n'addamu. Tubakyalira tukola visits era ebitongole ebyo ebituwa obuyambi nga sukaali amagi butto oluusi tubisaba ne tukyala nabyo mu balwadde abo ne balabira ddala nti obuyambi batuwadde sukaali na biki ne ssente bituuse eri abalwadde abo kye tuyita revolving fund tubakyalira basobole okuwona amangu. Ebintu ebyo byonna nabiyiga lw'obulamuzi bwe nayitamu. Waliwo omukyala omu abamu batuyamba naye nga tebaagala mannya gaabwe kumanyika. Omukyala oyo azannyamba nga nakajja nga nakakomawo ddala ddala okuva mu India. Y'omu ku bakyala abaasooka okumpeereza ssente z'eddagala ezaagula Vingraf oba Prograf. Naye omukyala oyo
azze ng'anyamba mu biseera ebimu n'ebimu. Kale si buli lunaku alwawo okulabika, naye nti kikwewuunyisa ayinza okumala emyezi nga 6 oba 3 nakubira agamba Fred okyaliyo, nti nkyaliyo, nti kale ogenda okulanga aweereza obuyambi. Kati kyanjigiriza nti nange nina okuyamba abo nga nange bwe nayambibwa. Olidde omukyalo oyo akola mu Buganda Board eyo, sijja mwogera linnya kuba enkola gyakolamu alaga nti ayagala abantu bamanye, bwali bakyagadde ndimwebaza ku mpewo, naye nga ali ku Buganda Board eyo anyambye nnyo. Newabeerawo Dr. Lutwama anyambye nnyo, ayimirizaawo obulamu bwange. Dr. Lutwama akola ku Uganda Virus Research, ayimirizaawo obulamu bwange kuba kati nga bw'okiraba nti bw'oba wakadda weetaaga eddagala, weetaaga okuliisibwa naye teziri sente tewali. Dokita oyo Dr. Lutwama akutte nnyo ku bulamu bwange. Eddagala bwe liggwawo agula ebintu bwe bityo. Kale nange ne ŋŋamba ddala oba nyambibwa Uganda njambye ntya. Kati kitegeeza abandaba bassebo ne bannyabo nti bwe tukwatiza awamu tusobola okuyamba abantu bannayuganda ne tukendeeza ku bulwadde bwa body tissue, ebibumba, amawuggwe, emitima, ennimi, ne tukendeeza ku kufa kw'abantu mu Uganda wano. Kubanga ne gavumenti eba efuna emisolo, abantu gye bakoma okubeerawo bakola ne gavumenti nekuŋŋanya emisolo. Wano wenkubira omulanga gavumenti ejje tukwatizeeko Kirude Save Life International, tutaase obulamu bwa bannayuganda. Egoal eyaffe egamba nti add more years to life. So our awareness is ku bulamu bwo. Muganda onaaba nabo bakufunemu ne gavumenti ekujjemu omusolo ekufunemu. Wempitira cooperative bodies, Alpereria groups, kwagalana, Sugar Works, bonna bodies ez'enjawulo tukwatize wamu nga mutuwa ku buyambi obw'entambula, oba mmotoka, oba ssente. Akaunti yaffe eri mu Equity Bank, bonna abasobola tutusako obuyambi tubeeyanziza. Sanitizer, masks zonna tuzeetaaga. Equipment za office nga printing machines ezo tuzeetaaga. Airtime tukubira abalwadde okubakyalira, bannange kukyalira abalwadde mu byalo weetaaga okuba ng'olina obusobozi, ntambula. Nkubira omulanga government bodies n'abalala mutukwatizeeko bannayuganda balekeraawo okufa olw'obutamanya. Kirude Save Life International yo neetegefu okutambuza enjiri ey'okkendeeza endwadde, kubanga ekisookera ddala tulina okumanya kiki tulya, tulina okumanya tukirya ddi, tulina okumanya lwaki tukirya. Abantu banywa nnyo, nolaba omuvubuka alina amaanyi naye akeera kunywa Rocoboom, akeera kunywa Sting, simanyi Sting, energy drink. Sigaanyi oyinza okunywa energy drink, naye lwaki ozinywa buli lunaku? Zoonoona omubiri gwo. Lye ebibala, lye emmere gy'osaanidde okulya. Olumu n'olumu onywa Sting ezo. Sukaali oyo mungi gw'oteeka mu mubiri oluusi tomwetaaga. Tumanye kiki tusaanidde okulya, kiki ekireeta endwadde zino body tissues. Nakubuuliddeko obutwa, omwenge, okulya obubi. Okulya obubi kwe kuliwa n'omeketa muwogo omubisi n'ova wali n'oyita ewa bbeere ddene n'onywa walagi. Eyo ndya mbi nnyo, mbi nnyo. N'obeera ng'oli ku workshop, okola ku media, n'omala media n'ogenda ali n'olya pizza n'osaba black label whisky, omubiri togusaaviisinze bulungi. Twewala obutwa. Obutwa bwa bika bingi. Eriyo obutwa obw'omu mmere, eriyo obutwa obw'omu nfuufu, eriyo endwadde zo nnyingi, naye tulina kumanya tuzeewala tutya. Tulyenga ne mu budde. Wetwogerera mu kitongole kyo oba mu kitongole kyammwe eri abalwadde bonna bwe tuyinza okwogerako ne tugamba nti kati tulina omulwadde bw'ati ne bw'ati ne bwe tuba tetumwogedde mannya? Ssebo neeyanziza ekibuuzo ekyo. Abalwadde tulina bawerera ddala bangi. Era njagala bategeeza bampuliriza na kaakano. Kinkaabya amaziga nti oluusi abalwadde bajja ngenda okuwulira nti yafudde nga sinafuna ssente zisobola mujjanjaba olw'okuba nina funds ziri limited. Kyekindeese ku mpewo ya UBC leero okulaba nti tukwatiza wamu bafa era gye bali. Ekyokulabirako ninayo omwana omuwala yakamala senior 6 wa myaka 19
naye alina body tissue emutawaanya yeetaaga obuyambi obw'amaanyi ate mu bwangu. Waliyo omulwadde omulala Faruku, abalwadde bangi bonnina ye mulwadde wa kibumba. Eriyo ow'ensigo asanyaladde n'okusanyala kati okugulu. Abalwadde abakukwatisaako nina bangi naye obuyambi buli limited. Singa tukwatirwa wamu abalwadde batusobola bajjanjaba. Ate ekikulu eky'amaanyi kye twetaaga kwe kutambuza enjiri Uganda yonna okulaba nti abantu bamanya endwadde eno tugyewaze tutya. Njagala kusaba bannayuganda abo balekera akanambako ne offices zammwe zisangibwawo okutwaliza wamu. Offices zaffe ziri ku Ntebe Road Kawuku opposite Finland. Otuuka awo babukubi akasimu tugamba osala yingira we wali offices zaffe ziri ku Ntebe Road Kawuku. Ekitongole kyaffe kitibwa Kirude Save Life International. Esimu zaffe osobola okutusanga ku Airtel 075 5 22 0201. Kanjiddemu Airtel 07 55 22 0201. Netubeera neya MTN 0776 578 667. Kanjibaddiremu eya MTN 776 578 667. Esimu ezo zombi, line zombi ziri ku mobile money. N'abatuwuliriza bwe baba nga bali mu nsi z'ebweru, esimu era zikola ziri ku World Limit International Mobile Money. Obuyambi bwonna tubweyanza. Abalina checks, abaagala okuteeka mu banka yaffe ya Equity Kirude Save Life International, bonna branch weeri yakubanga otusangayo otutusaako obuyambi obwo. Abalina ebitereke mutukubire ku simu ezo tujja kujja tubinone oba tubatuuse bwe tukolera. Naye nga abalwadde bo tulina era neebaza omukisa omunene nnyo ogwereddwa Kirude Save Life International okujja ku mpewo okulanga tutuusa amaloboozi amalungi ag'essanyu kubanga gakwata ku bulamu, okubuza obujja, okulaba nti tubeerawo mu bulamu bweyagaza. Mbeebaza omulimu omunene gwe mukoze, okwagala kwe mulaze ebintu bisatu oba bina eby'amaanyi: sympathy, empathy, niwabeerawo ne compassion ekudrivinga through love. Nja kusaba namwe abampuliriza naffe tukole bwe tutyo, okuwaayo si kuba nti oli mugagga, kuba kulumirirwa tutaase obulamu bwa bannayuganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.